po jako akawuwo, especially respiratory illnesses. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ki National Environment Authority nga kiri wamu ne KCCA kiraze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde kya asima okulinnya olw'omukka omubi abantu gwe basika okuva mu mpewo naddala abawangaalira mu bitundu eby'ebibuga nga Kampala. Last year we had only about 70 monitors deployed, and this year we've been able to move to about 120, and we are on plan to scale to other cities across the country, including cities in the areas where we haven't deployed yet. Dr. Ian Kimuli agamba nti okunoonyereza okuliwo okuva mu bantu abali mu byalo ne mu bibuga kulaga nti abo abawangaalira mu bibuga nga Kampala batawaanyizibwa nnyo ekirwadde kya asima. Now these efforts have led to the establishment of a robust air quality monitoring network within Kampala and some other districts. Now this network provides real-time air quality data, which is essential for decision making. So with this data, it has helped us to make some important decisions. Dr. Okelo Ayen Daniel nga Director wa Public Health mu KCCA agamba nti egimu ku mirimu egikolebwa mu kibuga Kampala naddala ebidduka omuli pikipiki, emmotoka n'ebirala nga sigiri saako n'amakolero ng'omukka oguva mu bino byonna nga kw'otadde n'ogwa kasasiro gwe twokya bye byonoona empewo gye tusika ekituviirako okulwala. When we come to work in the morning and we are at a traffic stop, have you tried to count how many borders actually at that stop? Probably between 100 and 150. And each of them is reason. None of those borders has a catalytic converter. So, and if you own a motorbike, for some of them oil and petrol mix, they burn together. Now what comes out of there is really what is polluting. Part of the issue is polluting our air, and then our monitors which are around these junctions are showing it. Baneera batendeka bamakanika ne babasaba okukubiriza abantu okujjumbira okutwala ebidduka byabwe byekebejjebwe buli kaseera mu kye bayita okukola saavisi okusobola okubiziyiza okufulumya omukka omubi. The region, we've also been able to hold discussions with some of the key stakeholders like mechanics and also local communities to train them on how they can do a better job in terms of servicing vehicles to reduce emissions. Additionally, to also improve air quality, we've been able to partner with Tree Adoption Uganda. Mu mbeera eno bano baatandika kaweefube okusomesa abakulembeze mu bibuga ne munisipaali z'eggwanga ku ngeri gye bayinza okukuumamu obutonde bw'ensi naddala omukka gwe tussa. Throughout this year, we've been training authorities and decision makers from Kila Municipality, from Kampala Capital City Authority, and also Fort Portal City, as well as Jinja City. And we believe that by training decision makers, technical people, to interpret data, access data on air quality information. Nkoyoyo Kiwana Sande ono nga ssentebe wa Kasaato zoni mu Kisenyi agamba nti banessira balina kulisa ku kusimba emiti mu bibuga saako n'okusomesa abantu ku kabi akali mu kutema emiti wamu n'okukola ebyo ebyonoona empewo. Omuntu bazimba ate oluvannyuma gonojja n'omenya mubeera wa mutazigamba nti obudde bwonooneka balwala abantu okulwala si pikipiki si loole. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Abantu bali beddistu bakyafumba ku sigiri enku